This is from Patilla in the day, Sanyu jerere w'omukuru yatentenga Athene mwana muliza amanyiddwa nga Victor Kamenya n'omwagala amanyiddwa nga Rotha yessa bano bafunye omwana wa bulenzi Mungu bw'atyo basobola okwanga ate abagondomolako ekirabo ekyo jukira nti bano basika nnyo omuggu emabega kawo gye tuvudde abangi ne batugamba nti like yali stunt nga Victor Kamenya alina kyakola ki kyayisawo n'ekyo nekyo kiri ebyo babizze emabega ne bagenda maaso n'obulamu bwabwe oluvannyuma lwa Victor Kamenya okwanga ate yeegayirira ennyo nnyawo naye nga Pijitanyisanga kwoli mwanange ampuliriza ye ex wa mwana muwala amanyiddwa nga Luxury Tula yavudde nagenda maaso kubanga ate awandiika obugambo n'agamba nti ex yazadde baby boy it pains a lot naye tugendera awo no problem congratulations Ruth bw'ati byasobodde okubanga ate akikwasaganya ba ex mukyaliyo bwe mutyo naye nga ye mwana muwala amanyiddwa nga Kabalebe Dorina yavuddeyo naye n'atulaga watuse essaawa yonna ajja kubanga atakola ki ajjula tugende maaso kubanga tumuteeka mu ssaala ye omukulu amanyiddwa nga Dictator Mark Yessa oluvannyuma lw'ebbanga lya myaka 7 mirambirira ng'atuweereza wali eri ku Kyabasa oba Sibyesa bw'atyo naye yayabulidde era nga yabasiibudde mu butongole agamba nti kagende agezeeko ebirala ate nga oluvannyuma lw'akafaananyi akamwana muwala amanyiddwa nga Prima Kardashian nga apozinzeemu ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Zuli Tamzi ekiri wakati waabwe sinakitegeera naye nga mu ba social media in-laws bagenze dda maaso okubanga ate balinga abalingira laavu era nga bage mwana muwala ono ng'ayagala nnyo abarasta weyava Henry ayagala ku ddeeno naye nga kyonna kyekiri tujja kubanga tetwongera okukimanya. Mukadeke kamu mukyalo no bamusuziza ku kikaliriro nga ba social media in-laws oluvannyuma lw'okubanga ate avaayo n'abaterawo ka caption akagamba nti wobeera mu relationship ngeri toxic ng'oli atekuwa mirembe mukyala munnange vaawo genda n'obulamu bw'otandika okubanga okola ebirala okitegeera bwe batyo ne bamukalirira ne bamukalirira oluvannyuma lw'omukalirira ennyo n'agamba nti banange we navuddeyo ne mbawako ku magezi ne munkalirira bukalirizi kale bw'obeera mu relationship ng'owulira ekunyiga nnyo sigala bwawo bakuttirewo bw'ati ate bwe yamaze n'akola ki ne yeefuula ng'alaba munnange bamwesiza si bulungi mu comment section bw'etudda ku mukulu amanyiddwa nga Edrisa Musuuza muyite Kaana Kambata waliwo awo gwe nalabye social media in-law ng'agamba oyo takyali Kaana Kambata wabula ye kennyini yembaata ngabula baana mmwe naye nga omukulu no ba social media in-laws bagenda mu maaso okubanga ate essaawa eno bamusekerera olw'okubanga ate bakizudde nti ku nsingo wano yasigalako kattatu k'omukyala yali mukyala we Rema Namakula yes mama Amaru so bagifudde ensonga nno eyaddala oluvannyuma lwa bate yaliwo emabega kawo wakati wa Pallas ne Alien Skin bwe batyo bagenda mu maaso okubanga ate babategekera ndanaawo nga we nakutegeeza naye Pallas yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate abategeeza abapromota abateeseteese kino nti tebatawaana kubanga ate babuukinga rooms mwe banaasula oba hotels mwe banaasula London wabula bajja kubanga ate bakola ki basula mu ddwaliro oba mu malwaliro oluvannyuma lw'okubanga ndowooza nti beekubye endowooza bajja kwekubira yeeyo naye ng'ate ye omukyala amanyiddwa nga Mama Pallas Prosema Yanja ba social media in-laws bamuviiridde mu mbeera bangi siyinza nakubamalayo naye nakusuniddeko katono naye nga omukyalo ono era sitiri yagenze maaso kubanga ate alaga obutali bumativu ku saidi y'omukulu amanyiddwa nga Clever J ng'agamba nti kyamuluma nnyo okulaba Clever J ng'agenze ew'omulabe w'omwana we ate nga munnange yali asuubira nti oba oliawo yandiyiriddewo omuganda we omubiri Pallas naye ye yasalawo okubanga ate agende saidi eri ewa Alien Skin ate abisanya nani ne Pallas ekintu ekyo kyamuluma nnyo kubanga agamba nti yatoba nnyo kubanga akola ki akuza Clever J wabula tujjukira bulungi nnyo omukulu amanyiddwa nga Pallas okulumiriza Balamu ne Abitex okubanga ate batuula ne bayiiya ekintu kyabwe ekyo kye bagenda maaso okubanga ate bateekawo concert ya Pallas oludde n'ekivulu kyani kya Alien Skin kakati nno Abitex yeegaana n'agamba nti Eddie Kenzo alimba kakati n'omukulu amanyiddwa nga Balamu naye yavuddeyo n'ategeeza nti Eddie Kenzo akola ki alimba wabula nga teyekomyawo yayogedde ku mukulu amanyiddwa nga Bajjo era nga yategeezezza eggwanga nti Bajjo obwongo bwe bwawukana na bwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Champion Gudo fera tumanyi bulungi Champion Gudo oyo abeerawo ku kido kyani kya Alien Skin
Songa teruye no empalana ya kapakati n'omukuramanyiddwa nga Gravity omutujo eyongera kumeruka buli olukya. Kapakati yavaayo n'ategeeza nga Gravity we yamusaba ku bisoboza era nga kye kyamuviirako kubanga ate awalanibwa essaawa eno. Wabula nga ate Gravity omutujo yategeezezza eggwanga nti kisookera ddala tasabangako kapakati. Kyakubiri ku kyo tasobola na kumweggala kubanga mbu si saizi mbu yakyali bujje ate kapakati maama we mukazi mukulu nnyo so tasobola na kusobola. Wabula n'ategeeza eggwanga nti kapakati ye yali ayagala okumweggala era nga mbu yamuweereza n'ebifaananyi eby'obute ng'agezaako okumusedusinga naye mbu ye teyasikirizibwa kubanga ono abeera maama we. Naye nga wenjogera omukulu ono yamaze dda okuba nga ate ategeeza eggwanga nga bwagenda okututeerayo oba okubateerayo okwepicha konsati era nga munange egenda kubanga ewuuma essaawa yonna. Naye nga ye omukulu amanyiddwa nga John Black abadde abuze naye nga yalabiseeko ng'agenda maaso okuba nga ate ayirawo Gravity omubiri oluvannyuma lw'okuba nga ate Gravity alemererwa okutuuka eruweero gye yalina okuba nga ate agenda okuyimba okwepicha kubanga abantu baali balinze naye munange n'atalabikako. Wabula nga bano baavaamuko mu mbeera era nga omukulu John Black yawonera bubwo. Ndi wano kuba muganda wange Gravity omutujo tagenda kubeerawo balina gye bamukwatidde yatuuse nti naye ankubidde essimu n'agamba John genda ombeererewo eruweero okitegeera tansasudde oba kiwe nafuna akabenje emmotoka yange yeefula neggwawo nali ngenze Sserere omuntu eyajja kukuba yali Gravity emmotoka yange eya drone gye negiramu wano lastime yaggwawo yonna so ankubidde essimu n'agamba muganda wange gindidde naye genda ombeererewo eruweero era abategeeza nze sampadde ade n'ekikumi sente bali bazimuwadde naye ategeeza nti next weekend agenda kusobola okuba nga abeera era management egenda communicatinga nammwe tekitegeeza nti tagenda kujja naye aŋŋambye okwewala ebizuulizo okuddako kategeeze nga mukyankalanya era kitegeera frustration ebeerawo temusuubidde John naye baleese John okitegeera so nzana kwogera nammwe mbeere bakkakkamu nsiirise wano Gravity yansiindise mubeererewo baganda bange munatusonyiwa ebintu bitatambudde bulungi tuli bantu ensobi zikolebwa naye ekintu ffenna tuli balamu era agenda kujja basa buli endongo Meanwhile ku TikTok amawulire ag'ennaku gaaguddewo ennaku 2-3 awo emabega ag'omukyala abadde amanyiddwa nga Nicole Angel era ngono yafudde oluvannyuma lw'okuba nga ate alongoosebwa yassa. Kaakati nno ba social media in-laws oluvannyuma lw'okuwulira enfa gye yafuddemu bavuddeyo abasingira ddala ne bagenda maaso okuba nga ate bakola ki balabula abakyali abalamu so n'abandi okuba nga basalira omufu omusango. Bengera okuba nga ate nkutuusako ate munange oba oliawo naawe ojja kufunamu ekyokuyiga ku ebyo ebinaaba byogeddwa. Mundeke embeere nga ate mperekereza mu ddakiika eno yennyini atakuumira mpeera asigale nga abankuumidde. Bannanga abakyala bw'omalanga okuzaala Mukama n'akuyamba n'ozaala bulungi nodda ewaka weesonyiwe essimu funa okuwummula okumala weekake weesonyiwe essimu funa okuwummula okumala kuba kino kiba kitaasa bulamu bwo. Omukyala ono yafudde naye ng'ekyamusse butawummula na kubeera nnyo ku ssimu. Omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze etisa ate era musonyiwe n'ebyo ebyamusobako. Nicole yali abadde lubuto era nga pressure ye yagenda n'erinnya ne bamutwala mu ddwaliro. Okumutuusa mu ddwaliro nga pressure erinnya bwekka basawo ne bagamba nti tetujja kukkiriza osindike tugenda kulongoosaamu omwana oba tugenda kutwala mu C-section. Ne bamutwala ne bategeka ne bamukuba kalifoomu ow'ekitundu era kalifoomu ow'ekitundu oyo gwe bakubaawo bagenda okusala oba mukitegedde. Kakati musawo n'atandika omusala kyava muga nti dokita onsala naye mpulira onsalira ddala ku lususu mpulira obulumi loza kalifoomu yali takoze bulungi. Abasawo kye bava basalawo nga bali mu kupakuka abasawo kye bava basalawo ne bamukuba kalifoomu w'omumisuwa. Kalifoomu w'omumisuwa oyo akuzirisa wenna like oba tokyategeera omubiri gwonna gugenda. So kati ne bamumukuba n'agendera ddala ne bamulongoosa omwana n'avaayo nga mulamu. Ne Nicole n'adda engulu bulungi. Abasawo ne bamuwa amateeka ne bamugamba tokozesa ssimu kuba baali bamukubye kalifoomu mungi. Jjukira basooka ne bamukuba kalifoomu eyasooka ate ne baddamu ne bamukuba n'ow'emmisuwa. Oyo w'emmisuwa kalifoomu mubi.
kubanga abantu abamu ebiseera badda engulu abamu tebadda ngulu oyo gwe baba bakubye emisuwa. So omusawo n'amugamba funa okuwummula okumala, va ku tokwata ssimu kuba mujjukire Kalifa mutakwatagana na ssimu, essimu masannyalaze. Munnange nga omukyala bamusiibula ngadde ewaka, bwe yadda ewaka teyawummula. Mu audio gye bampeereza omugenzi mwennyini ng'ayogera yali agamba nti twalina abagenyi bangi, everyone was excited because nali nzadde, abantu nga bajja bano bankubira amasimu baŋŋamba kulikayo, C-section si nnyangu ate nga byalimuko ups and down, nti basooka ne bansala ne binnuma ate ne bankuba, so nga buli omu nga beeyiwa ewuwe okumulaba, omutwe ne gutandika okumuluma. Jjukira receiving amasimu ate Kalifa bamukuba mungi tawummudde, abagenyi bajja yeetala, jjukira waalu bamusala, omutwe ne gutandika omuluma ne gumulumira ddala nno ne gumuluma, bagenza omutuusa mu ddwaliro nga n'abasawo tebakyalina kye bazza. Era bw'atyo Mukama n'amuyita mwoyo gw'omugenzi Mukama agw'omuze mirembe. Naye nga all in all ffenna tulina okwegendereza. Bw'oba ozadde mukwano weegendereze, wummula, essimu gyesonyiwe giwe omuntu omugambe nti obeera wa Masaka, twala essimu yange e Masaka, tujja kukugamba ogizze nga wayiseewo wiiki nga 2 oba n'omwezi. Mwasuze mutya? Muli fine? Nange ndi fine. Kitalo nnyo eky'omuwala Angel Nicole, ndabye abantu nga bamubika. Personally I'm a victim of a C-section. Nze nkimanyi nti omuntu asobola okufa bw'abeera tawummudde ng'avudde mu C-section. Eno information esobola okukuyamba bw'atannaba kuzaala. Kubanga nze nzijjukira bwe nava mu theatre nange najja bakwano bange bali awo, baganda bange, mami wange, abantu bange, buli omu ng'ali awo ndi excited okulaba baby wange, mbadde ndowooza oba ayinza okufa oba nze nnyinza okufa. So saawummula, natandikirawo emboozi, natandikirawo excitement. Abasawo ne baŋŋamba muleka, I think I rested for like 2 hours. Kati tuva mu ddwaliro ndowooza ndi bulungi, ntuuka ewaka after like a period of 2.5 weeks. Mukyala omutwe gwannuma katono nfe nga gunumira aneno ku spine wano okuva aneno waggulu paka eno wansi. Bannange omutwe gwannuma. I couldn't breastfeed, I couldn't eat, I couldn't do anything. Kati nazirika ne bantwala mu ddwaliro, navaako ne bantwala mu ddwaliro ne banzaayo. Bwe banzaayo ne bankebera, nagenda okudda engulu nga ndi mu ddwaliro ng'omutwe gunnuma. So nsobola okukitegeera nti omuntu yenna asobola okufiira mu lwokaano olwo okuzaala n'atarestinga omutwe ne gumuluma. Kubanga wonze we naviirako ne bantwala mu ddwaliro, nagenda okudda engulu nga ndi mu ddwaliro. Omusawo n'agamba effects zaali za butawummula nga bamaze okunnongoosa. So kitegeeza nti omuntu yenna asobola okufa bw'abeera nga tawummudde nga bamaze omusala ekiso. Naye bambi kitalo nnyo. She was a very beautiful girl. Kama mwekyumule ki. Mbalamusizzaako bamikwano gyange abakyala abafumbo mujye bali gye mukozeko olunaku olwaleero. Ekyo kyafuukira ddala ekiggula lujje kya nakisi. Ekyo kyekiggula lujje kyange. Munnange bakwano, eno message njagala egende eri buli mukyala. Munnange bakyala b'ensi eno oba abakyala b'omulembe guno, mulina ebintu bingi bye mugenze mujjawo mu nnono ze mwasanga ku nsi kuno. Naye ka mbabuulyeko ekintu kimu, kyova olaba ensi efuukuuse n'etuuka ku kino. Munnange Nazikunonga omukyala bw'ofuna olubuto obanga afunye ekyesittazo, era nga mukwano weekweka nnyo, nga weekwekera ddala, nga n'abamu tebabategeera, babategeera babazadde. Ate nga tosala mutegeera nti yazadde ali mu ddwaliro, wabula omutegeera omwana ali myezi nga 1.5 oba 2 nandi 3 gundi nno yazaala. Bannaye mwakitegeera nakisi nno yazaala. Nti yazaala naweza n'emyezi nga 3. Naye olunaku olwaleero nakisi ndabidde wano ebintu n'agantu. Olukawulya nti ka weeks 2 ajja yenna n'omugongo agukuttemu. I'm pregnant. Mama banga ki? Watubuuza ku banga ffe. Banga ki? Like 3 weeks wakebedde. Nakebedde nga ndi lubuto. Nemugamba munnange olubuto lw'emyezi lwa weeks 3, olubuto lw'omwezi manya myezi 2 tebalugulira bintu. Tayo ogumiikirizeeko oweze emyezi nga 3 oba emyezi 4 kulyoka oguleko bintu.
naye guno gwe mulembe ng'amazima gennyini oli olufuna olubuto tukako continental oyinza okugamba nti mwenna bwe mugenze muwanirira continental yaba etise ye mu lubuto lwe lumu mwe temwina bye mwetisse nojako otunulya matenesi ze mwafuula mateneti olwaleero ng'ensi ekwata ku mumwa mwaddira blouse abakazi z'embuto kati ze mwambala n'olyoka otunuulira omwana waazenyuuka kubanga ali lubuto. Munnange olubuto ekintu ekyo kiraba si kyekintu ky'omala gateeka mu public, si kyekintu ky'omala gateeka mu public. Mmwe munnange abaana b'omulembe guno mulinga abalowooleza ddala nti ku nsi kuno mwe musoose okuzaala. Munnange abaana b'omulembe guno si oba kiki naye kyonna kyekiri kyova olaba bitambula bwe bityo. Abagenzi batufaako Katonda tusaasire nammwe abasaasire. Naye kambabuulira abakazi mulina ebintu bye mulina okukomyawo mu mbeera yonna bamwagala oba temwagala nga kyekikufuula omukazi nga mujja bikomyawo. Otherwise mukyaleereeta nnyo, mukyakaaba nnyo, mukyawoloma nnyo. Olubuto gwe omanyi kibayita nti gundi yafunye olubuto nawe olina okubeera ng'olufunye naye mweza mmwe tuzirabira mu luguudo n'alyoka yeesula akaleesu nayina neyeetwalanga. Abakyala nziramu okubategeeza nti mmwe abakyafira wano ku midiya mugenda kunsonyiwa, naye abaami abali wano abakazi bamwe mubajje ku midiya nga bali mbuto. Mwe mulowooza nti ba step maza bakula tebatwagala, batulaba wano ku midiya nga tukola zi baby shower, mutuweereza ebirabo by'amamotoka, mutuweereza ebirabo by'engoye, mutuweereza ebirabo byaki, n'osuubira step maza wo okuleko yineeyine. Tuyina abasajja baffe nga baali babaddeko n'abakazi abalala bajja baffe betuyita nti bajja baffe ali eri wuuyo kyana mukaaka abonaabona gwe bakoledde baby shower bakuwadde emmotoka eno wenna kugamba gwaliwo n'osuubira okutereera kuleko nywa amazzi. Abaami abali wano mbananga abakazi bamwe nga bayina embuto mubaleke babeere eyo, temubateeka ku midiya. Uganda temuziyita ensi z'abazungu, mugenda kufiirwa nnyo bakazi bamwe. Mukwana edda bafunanga embuto bataata baffe ne babeerawo nga tewali agamba ow'okukyalo nti mukazi wange ali lubuto. Mukazi n'atuuka okuzaala nga ab'okukyalo badde tebamanyi. Naye gwe n'ofuna olubuto n'ojja ku midiya ne weebikula olubuto lwo bakukiisinge, naye nga waliyo omusajja w'oyo omusajja wo nga yazaala mukazi abaana tabalabirira, gw'olya eno bakusuuta n'olubuto. Mukwano mugenda kufa mugwewo. Nze bwe mba nkozesezza olulimi olubi amusorry, naye ffe abalina platform zino tugenda kubabuulirira. You understood? Tugenda kubabuulira oba munyige. Banange kikome tukoye okulaba emirambo wano ku midiya nga buli avaayo n'alaga baby shower n'abikula olubuto ng'afa. Banange tuwulira obulumi. Bino ebintu mugenda n'oyanjula omusajja nga step mazawo n'awulira bubi, n'obwaba muganda wawulira bubi. Ofuna otyo omusajja omugaga akufaako nga yali bubi. Bawulira bubi bakyala mweddeko. Ebyama muleke bibeere byama. Weewale eno midiya eriko kye bayita abalogo. Laba balogo omwana talina musango ng'abadde azina buzinyi ku TikTok. Olaba bakuloga ng'olina ky'oyogedde nga takumanyi. Abantu balina ennaku, basingo maza balina ennaku, batuzaddemu batusudde awo. Gwe ng'oli ku midiya ng'olaga nti gwe everything okiyina. Omutima gwendina si gwe omulala gwayina. Mukwano bajja kubanywera emindi mweddeko. Banange mufune embuto zammwe muzituuze eyo we mumalanga okuzaala oba omaze okuzaala, naye kati omuntu asobola okutta ng'oli lubuto ku ssaawa ey'okusumuluka oba tofudde na mwana omala muteeka ku nsi n'olyoka ofa. You people mweddeko abakazi. Wallahi mweddeko. Midiya si kyakulwanyisa, ky'okweragirako abalogo bangi mwesootinge. Naye lwaki abakazi abakola baby shower wano ku TikTok bafa? Ensonga lwaki bafa? Mukwano ebyobuwangwa mwabivaako ne mwerabira nti abalogo bakyaliyo. Oli lubuto bakukoledde baby shower weeyambudde oli ku midiya, abalogo banno bali ku TikTok ba step maza bali ku midiya kuno.
bajja baffe bali ku midiya mulekerawo okufuna embuto okujja ku midiya ku bantu ne mutweragirako babalaga ngu baby shower bakuwadde emmotoka mukwana abantu balina obusungu abantu balina ettima banange bagenda bakola ebibi bagenda kubaloga mufe n'embuto ogenda okuzaala omala okuzaala omwana omuleke ku nsi gwofe bino ebintu ebitono ebiruma abakazi bakuno ku tikitoko bintu bitono nnyo bwe mubeeranga n'embuto zammwe mubeere ng'abaamama baffe ab'edda nga baabeeranga n'olubuto mulaba ng'avudde mu ddwaliro kuzaala nti mukyala gundi yalina olubuto nti ego bano emwegendereze bannange